Banirizaako ku UG Update TV. General Muhoozi Kainerugaba, Chief of Defence Force, atiisizza okukwata CID Chief Major Tom Magabo. Asuubizza okukwata okusiba CID Chief Major Tom Magabo. Nkwanirizaako nnyo oli ku UG Update TV kosinza obbanga otuwuliriza webale kwekumira ku UG Update TV. Gwe n'atannatweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere ng'otweyungako ddala bulungi nnyo. Abali mu diaspora balamusizaako nnyo, mwebale mulimu gw'amaanyi gwe mukola ogw'obutaweera okuba nga mubeerako ne muwuliriza ne musharinga ne mulayikinga ne mukomentinga ne musubscribinga. Mbagala nnyo era mbebaza ebyensusso. Uganda Chief of Defence Force General Muhoozi Kainerugaba nga bulijjo nga weeri enkola ye ey'okuwuuba ekigere eri ku mukutu gwe ogwa Twitter ku bibanja bye n'agenda maaso n'okuba nga ateekayo ebinyaamiriza n'ebiwuniikiriza ensi ssaako n'okutiisatiisa n'okuteeka eggwanga ku bunkenke ng'abasinga bwe muze mu biwandiikako si bya mukutu guno. Era akoze ekyewuunyisa ekirala, wavuddeyo n'atiisatiisa okusiba top police officer ssaako ne department ye yonna yonna gyakulagana naye. Mu series za posts oba olukalala n'olukunkumu lwa posts lwakoze ku social media platform eya Twitter, General Muhoozi Kainerugaba agamba avuddeyo n'agamba Major Tom Magabo ono director wa Criminal Investigation Directorate CID era amuwaayiriza, avuddeyo n'amusongamu olunwe ng'amugamba nti ono yeenyigira mu kukwata abantu ku behalf ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Era avuddeyo n'agamba General Muhoozi Kainerugaba nti abantu bagenda kuba nga basibwa okutandika n'olwaleero era nga ntandikira ku Tom Magabo CID ne department ye yonna. General Muhoozi Kainerugaba bw'atyo bw'agambye. Agamba nti Magabo ayagala nnyo okusiba abantu era ng'agamba Muhoozi nti muzeeyi amusindika nnyo corporations n'agenda maaso n'okuba ng'asiba abantu. Tetumanyi wano General Muhoozi Kainerugaba kyabadde ategeeza kubanga tulabiddwako wano naye kennyinnyini nga yeenyigira mu bikolwa eby'okusiba abantu wadde nga tebalina musango bannayuganda. Era ne wenjogerera abantu bangi abawagizi b'ekibiina kya National Platform bakwatiddwa olwa oda ze era ne kaakati bakyasiba. Naye kino tannavaayo kukyogerako wabula asobodde okwogera ku kyakagabo nga we yeeguliridde omuze ensangi zino ogukwata abantu abatalina musango ng'abakwata ku behalf ya Mwami Yoweri Kaguta Museveni. Kati agamba ebyo byonna ng'abadde abikolwa abadde takimanyi nti waliyo akaseera akembalirira ku biki by'azze akola. Era General Muhoozi Kainerugaba avuddeyo n'agamba kati keeka n'akaseera ke naye akwatibwe. Era General Muhoozi Kainerugaba akkaatiriza ng'agamba nti obuyinza bwe nga yes Chief of Defence Force ya controllinga UPDF saako ne UPF. Era agamba omuntu yenna wabanga alina issue yonna yonna ku nsonga eyo nti si yakulira UPDF saako ne UPF, omuntu yenna wabanga alina ensonga ajja kuba nga akajjuutuka, ajja kuba nga akiraba. Oyo yenna awakana afunyeemu akasajja ku lw'ensonga eyo nti ye yakulira UPDF ne UPPF ajja kuba nga kamujjuutuka. Ensonga General Muhoozi Kainerugaba gy'avudde okutiisatiisa CID ono tennaba kubanga etegeerekeka, naye tumanyi nti kikuliyeetinzeewo potential tension ne Uganda security okuba ng'esanze akaseera akazibu ng'etiisibwatiisibwa ne General Muhoozi Kainerugaba department yonna okukwatibwa. Tetumanyi kiko kivudde naye nga tujja kuba tubaleetera information
kutegeeza nti obadde ku Yugi Updates TV kosinza obba ng'otuwuliriza kugenda mu maaso n'okusubscribinga tugenda kuba nga tukomawo tukuleetera information asingako wano. Mbaagala nnyo, mweraba.